Kale kagero ekakuteyo. Thank you mukwano. Olayo mukoze koneka bebigalo kanyirira. Kanyirira mukwano webale tuwagira. Linda's Unisex Saloon. Customer waffe munange bulijjo otaba akasige kiriya Kamala omukubane n'akasige. Okay. Mukuba akasige naye tokakwasa nnyo Ndowooza buno bugendeddeko bulungi. Okay, thank you. TikTok onteekayokko mukwano tonneerabira nonnangako munkolerako ka TikTok ako netukateekayo ne banno nno bagamba ne banfollowingako Linda's Unisex Saloon Kisinga omanyi Aida abula leero ndi mu vibe Nkulaba leero ndi mu vibe ngenda zana Wanji mama BBS yalanza ate nga nsigala ewaka nina mwana nina mukama wange ate gwe nkutegeera tugende zana kakuveeko ate nze nga munde naawe ogenda tugende naawe somoya ngatugenda indako tongamba nti akavidiyo kakolera zana paka complex nabiwuliddeko eyo konze kanzije wano nga tokijooyambadde naye gwe wabitegedde saka oleke ntereze ku buno obutebe bannaye leero tetuufuneyo bakasitoma balala balimba nabo badduka katereze bulungi ne lipstick ogenda mumukuba omulungi ka hair freshener wafuyiddemukko mama mpedde nako tiye gwe tombowa leero nsazeewo nkwe nzonnerabidda njagala ngenda kukoonako kamala okuva mu saaluuni tusanyusa okulaba kasitoma kati nja kuddira nga nvudde mu saaluuni olweggulo kale sebo ojja kumpa weziri ka mitwalo 42 ya kale tusanyusa okulaba kasitoma kale nyawo naawe gyewaleko obulamu bulungi sirina buzibu amina ndi wano emirimu gitambula gitambula leero tukyaye owange ennaku zino mbadde bize neŋŋamba ate kati gyo nabadde nzise nnyo neŋŋendako waliwo omuvubuka naye era bwe yagizeemu katono konze nga simatidde ejjo saabaddewo ku saaluuni sazze wano nabadde eri ewaffe oyagala tugabako sente era nagambye nti wadde ono muwaddeyo entono naye saavisi zenfuna oyagala trese w'omukyawe sisobola tugenda kukola kireero kyonna ekisaana kati awo ne wootosala kubanga eri tebakoze masaagi eri tebakoze masaagi kyekyaŋŋaanidde ddala mbalamusiza oli otyalebi bulijjo omanyi okusiba okukola ka makeup ako okay nze ebirala byonna oli namugambye nzijako bujja ebisigadde bireke waliwo nannyini byo ajja obikolako balina okitegeera Unisex Saloon yajja kulema akuba abantu abamu munnange tebabitegeera esokeko kano kyonna gwe gwomanyi ebintu byo gwomanyi leero maama kayimba ebintu byo gwomanyi ati kakati kyomanyi nti okakano kagenda natutawa kajja kutawanya ate oyagala kunkola otya biri byotera okukola bino awo ebyo byebinsasuza teri kirala kasitoma leero ndowooza ngenda kuyisaako ka oyiro gwomanyi kyonna kyoyagala kyokola oli namugambye atotawaana koma ku kusala musajji ebisigadde biveeko birina nannyini byo gwe guwulire mbanga atali nawo
obadde kitaata oli bulungi nnyo lekabule kagize mpola gomanyi tusanze okulaba kasitoma gomanyi maama tusanze okulaba mukwano tuwulirako ntaddewo katipi kwata tuwulirako wano maama ngenda kujja kukoleko kiki kaviiri tutereze kagundi ngenda mpola naawe era wemba nyayo njagala okunkolako kyogamba ngezo veeri nga simanyi kiki nze kola wano ate kiki ngamba gwe kamalirizo ono kasitoma lindako jo tewaba babadde mu saaluuni waka mashini ng'efudde wagenze mu saaluuni n'osala enviiri jjo si tewagenze jjo nagenze kakati omusajja mugamba abumaleko n'agaana nga mashini efudde kambuzi kati bino ebyokukukwatira bye bikuleeta eno oba awo no body scrub body massage yabeera atya ate bali tebakola body massage scrub yabeera atya leka customer munyonyole body scrub customer bamusala enviiri tumuscrubbinga dead skin nevaako yes kati olaba abaami bano wano tubakolako in that nti sometimes we tubeera tunyiga wano mu bifuba baba bakoowa nnyo so bwe tubanyiga bwe bati ne ba refreshing yenna zibiriza n'amaaso n'essanyu lyabadde nalyo sirirabangako emyaka 3 gye mmaze naye mu bufumbo emyaka 3 gye mmaze naye mu bufumbo sikulabako ngo amannyo gona gali lindako mbuuza okukukwata mu mutwe lwaki tewakiŋŋamba nze nga mukyalawo nekitandikanga nekukwata mu mutwe n'otindiga eggendo gye bakusaza enviiri nendaba n'osasula kati lindako maama kati bino bya sente nga mmeka wano kulindazi unisex salon tetuseera scrub ono kumuteekako ka oil just mutwalo maama nnyabo mutwalo then akagari kali nti teyasazeeko nviiri zino singa kubaddeko enviiri ka price kandi eyongeddeko katono tukola ne makeup buli kimu kyonna wenakusindisa basekaddigo tasayira 13 era nze namuwadde kati kyase kukukwatamu obukwasi bwoti mutwalo olaba kati bino ebintu ebimu oluusi byetaagamu abakugu ababisoma era kati sekaddigo lyesanyu eryo lwaki abakazi balakamutufuulira eddala ekitagasa ate kati kikyesobola kukola toyagala nkunyiririre onyinyiririre kiki kyokyagala lwaki tewabimbuulira nti byoyagala nenkusula namusunda nange kati ekitegedde ebyo byemba njagala era byebindeeta eno oyo bwe tutasobola kugula ono wetusobola kugula ate kati ani akugambye gugambye birinamu obukugu abamaaso kola emirimu gyo ati musooke mukanye bambi sagala babeerera buzibu akkiriza kola emirimu gyo maama kale anti notuulira wali anti nayagala okutuula oluusi tayagala kutuula mumuleke yowe wange mumanyi maama fa kadaala ako ebyo byoyagala byotasobola kuyigiza mukazi wo kubikola kumubuulira avaayo mwemwetege babba baffe mwetege babba baffe ge muli mulaba bwayambadde mbuno mama wano tuli professional biki nkubanze nekwala gyonna kubye bataano babiri bali mu ddwaliro basatu bali ku polisi ndipootinga mu ddwaliro ne ku polisi mama nansubuga getereera goloza tetuyabisoma ebyo muba professional ogenda kukola ki tekaleka Suga!